Eryakasana. Erinnya lyakasana jjajja wange yalimpa. Nze mayindwa nga Luttamaguzi Semakula. Jjajja wange aliyo kikyuse wali olusozi we bayita Walusi. Omanyi ekikyuse eri eruwero. Ate ekikyusa nzenno ewafo oyita wali nakaseeta n'olyoko okukira. Ewamuwanguzi omanyiwo? Ewamuwanguzi eruwero. Jjajja wange yali asinga ettaka mu Bulemeezi bamuyitanga Muwanguzi. Era gwe ujanga kujja nkutwaleyo kenako ezo. Erinnya lyakasana balimpa naye erinnya eryo ddungi nnyo ssebo naawe nnyinza okukyalingirako. Bajjajja mwe balinga tebabaagala nnyo kuba amanyi. Ssebo bampa amanyi mukaaga naye nga neerimitinga. Paulson, Kasana, Luttamaguzi, Semakula. Luttamaguzi, Semakula, Paulson, Kasana. Kakati no ye mubaka mu parliament nga ali wano otutunira ensonga ez'enjawulo we tusembedde nga tugenda okuwumulako abadde ali mu kulambulira endaba ye y'ebintu ekitongole ekya UPDF ekya National Enterprise Corporation nga kivuddeyo n'enteekateeka ey'okuteekawo ekitongole eky'obwannannyini private security company. Okay. It is very risky. Luttamaguzi buna abadde bakozesa obubi emundu zaffe n'agenda ne bamwaya aba UPDF awo mu ngeri y'enkukutu kakati babalekedde. Kati tuyingidde mu pure mafia state. Welcome to the state of Escobars. Kati tuyingidde mu Escobar. Omusajja ajja kufuna wali ekya emundu yagipangise akulinde. Badalisi tusobola mu tracing kubanga UPDF nti yakuwa ekitongole ekikumi n'emundu mukaaga tebakulimba bakuba bajjeno ne bademo okukwata abakubye nga gwe kopolo gamba mujja kutracinga nkubye. Kati ensonga eno singa ne babasaba budget teriiyo mwami Museveni leave UPDF alone. Mr. Museveni and your group leave UPDF alone. He's the commander-in-chief. You're commander-in-chief, so what? O commander-in-chief guba mulimu. This is a national army, not a personal army. Boba nkola nze kati nosanga that one is an MP at parliament. So what? I'm a member of parliament. So what? I am serving my country. It's my mandate to serve a country. Constitutionally, we know you're a commander-in-chief, you are what, but you don't own UPDF. UPDF is a state organ, not an individual organ. Okujjako nga alina yabo obusaali kuba kati nze ne bwe nsanga ali omusirikale sobola mugambo wa police ku parliament. I am a member of parliament. You're a member of parliament, so what? You're a commander-in-chief, so what? This is our country. Uganda is not a property. Tutuse wabantu nga mwabalowozesa abasajja bano nti they own us. So as parliament, Uganda is their property, therefore they can do anything they want. Era kyobola omusajja omu yagera negamba nawulira nga alina amaanyi. I am next to God. Say it again. You are next to God. Say it again. So as parliament, are you going to block this arrangement? No, ebyo tetukkiriza amagye mugawe ekitiibwa. Please respect UPDF. Temubateeka mu bino byammwe eddiiru zammwe kuleeta kugolodi Congo kuleeta wedi. Yes, do they talk? Walola beyo mubaka wa UPDF ayogera mu parliament babaleeta nga dummies wali kubeera wali bwati. Right honorable say walola beyo wa UPDF ayogera mu parliament yasi nkuteerawo guteza. Omubaka yasituka nga wa UPDF n'ategeeza nti abantu balekeraawo okusanyukiranga ababa bafudde. Kati oyo yayogerako era yayogera mu kufa. Mubaka kyoyo wa UPDF wamaje. Kati oyo yayogera ku byakufa naye teyebuuza nti lwaki abantu basanyuka nga bafudda. Alimala kufa n'alyoka amanya nti abantu lwaki basanyukira abafudde. Njagala omusirikale bwe bamuleese mu gundi. Era nze ensonga lwaki nze nasaba sipiika era nkisaba ne mwami Museveni nti tuteetewo okukyusa abasirikale bonna abali 10 baleme kubanga bakiikira UPDF. Twetaaga ne poliisi ngeri agikiikirira ne prisons ngeri agikiikirira. Tewali aleeta ddoboozi lya prisons, tewali aleeta ddoboozi. Kati bo bano abaliyo bakola muki kubanga bonna omusajja bamutya. Omusajja yakuwa ekifo n'olwekyo olina okubeera walinga ddami booti. Honorable member ng'okyusa bukyusa booti mutwe nagenda mu kantini kulya. Because they are all fearing one man. He thinks this country is his and his family and his cocoons of people. They are above the laws of the country. You're only above the laws of the country when you are in charge. The moment you are not in charge, everything has to come back. Erecho chetugambo wa UPDF, you are not serving these people, they will go. It's just a matter of time. Jeno Mugisha muntu yaliko komanda wa UPDF. Wamulabako? Jeno Mugisha muntu gule. Wamulabako? Nga
bamutenda simanyi discipline what kati ali eno mu anti kitegeeza enkuyege Alliance for National Transformation kugambe anti kitegeeza enkuyege kati ye president wa anti kitegeeza enkuyege enteekateeka ye ya anti yenkugambe anti kitegeeza ki mu luzungu enkuyege ziri ati kati naye yayingira enkuyege ezaagala okumeketa bano. But is he still a UPDF commander? Jeno Kalechezi Kayihura yali mukundumizi wa polisi naye omusajja oyo ng'alagira enkuba n'etonya ne bweba tetonye wakiringa emmotoka bijja ne bibisiwaza ettaka naye olwaleero se babadde bamugalidde eri kimanyi Lwantama kati naye akomawo yeebwalabwala mu kibuga wewe kujja nga yeebwalabwala mu kibuga nonga ani ataakulaba gundi wano ng'ojja nga bw'abaana akyala nze yakyale waffe nakaseke ku byettaka Jeno Kalechezi Kayihura ogolaba waliwo omusajja asulanga mu makage mu biseera by'olutalo bamuyita mubirwe balatira namugamba nasulako wano ne kahindo otafiire bayitawo balatira ng'omusajja alina ebiyumba bino ebyeddo obimanye ebyettaka zimwamba omusajja n'avayo sebo ku Kayihura nkujjukira wasulanga mu nyumba Kayihura namugamba bakuzimbire ennyumba empya n'awandiika ne gurupu ze ennyumba empya golofa emyaka kati gigenda kwera 6 tebateekangawo yadde tofaali emabegako omusajja omubiru yajja owebbalatira n'akulukusa amaziga naga ne bannanga abasajja bano batujooga mu biseera by'omunsika ebyaffe ne bajjanga mwe basula ne batujooga nga bafuga kakati najja nampa n'ennyumba neefukamira musajja muzeeyi naye yafukamira ku ttaka nemugamba tefukamiranga abasajja bano wuuyo mulaba oyo yagabira omusajja ewaffe ennyumba nga yakulira poliisi mu Uganda n'agabira omusajja ewaffe bamuyita mubirwe balatira yajja n'abapoliisi bonna abanene bawandiika mu wiiki ejja ennyumba etandika ne kati emyaka ndooza gigenda kwera na 7 wuuyo oyo yali w'amaanyi oyo mu kibuga ng'anaakyala bofande bonna nga bayimirira ng'oyinza okulowooza muti gw'amasanyalaze nga wanaayita bayisaawo embwa naye olwaleero naye ayitawo ng'akabwakaganda eno ebbalibbali nga tayagala kumulengera na waayise twamugamba sebo buliriza sebo ebigambo byange yes you were general remember what you did when you were still serving as IGP do you remember n'abantu be wali nabo do you remember kakati olwaleero bagenda kumulitayalinga bamugambe sebo okomyewo gye watandikira we kujapa bwogenda mu barakisi kopolo nakayo kujapa tozola kumugamba kinze nina diru kakati wuuyo afande bagenda kugamba okomewo gy'obadde abaana baffe bangi bafiira mu mikono gyo bangi bakyali makomera bangi batemwako emikono omukulu oyo bw'alagira nti enkuba etonye ne bweba tetonye nga baleeta ebimotoka ne batubyawo nga azze mu parliament nga ogufo kakati ebigambo bino by'omuwerekereza bingi nze njagala kumugamba sebo nti mulabye ensi bweri enfunda Jeno Kalechezi Kayihura yeyita Kale Kayihura naye atambula yeebwalabwala mu kkubo asobola okutambula nga Luttamaguzi oba nga gwe why but you've been a serving IGP. Why is it that kati muti abantu gye mulaga ajja kujje balatira ennyumba gye munange Jeno Kalechezi Kayihura owa police alaba kugundi eno Jeno Kalechezi Kayihura yawo omusajja ennyumba ebbalatira gye yasulanga bamuyita mubiru kati emyaka gigenda kwera 7 yadde n'akabuloka tebakateka ate yagimuwanga omuntu yajimuwa ku institution ya police nagamba twasulanga ano mu nyumba yo ne kahindo tafire mu biseera by'olutalo mu mwaka gwa 1982 mu 8 mu jijo n'olwekyo tukuwadde nyumba nga government n'awandiika bagiteekewo ebbalati wamu tebeerangawo n'ekyo mbadde nkugamba nga bw'olaba Jeno bagenda mu ritayalinga olowooza yagenda n'ofiisi Kalechezi Kayihura eya IGP yagenda ne kabangalizo kyaziraba zirizi atambulanga nazo omukulu ajja walkie-talkie ezimulaba nazo omukulu bamugirire simanyi muziyita take over ne bateking over kati naye ayita mu kibuga nga atambulanga Luttamaguzi amagamaga agavubuka teriva eri lyenanyiga nalyo ne lijja ne linnyigamu wano ne linkabya kakati gye tugamba na bino byogamba musimanyi commander ni chief you are on a commander
You are only commander in chief when you are in that chair. The moment you leave that chair, ogenda kusanga kopolo nga gundi Gaddafi gwe yasanga. Uliza sebo tomanyi byafaayo. Gaddafi yasanga akavubuka nga ava mu mufulejje. Ngenze obudde buzibye emisana. Obudde bwazibe Libya. Gaddafi balinga bamuyita Simai Conqueror of Africa. King of Kings najja naita abakulembeze b'ennono bamutikire King of Kings nga atambula aboolya oyo ngoyogerako mwama mwenyeri Gaddafi nga bwajja n'amasimu bagajjako olunaku lwakya ne bamugamba ono ye commander ni chief of Libya yire ne bamugamba kuja nadduka ne yeteeka wansi w'omufulejje asooka n'ayita bannansi b'e Libya nti messe those rats ne bamugamba you are going to see from today what rats can do. Naye mu biseera bye eby'oluvannyuma ennyo ng'akavubuka kamugyeyo mu mufulejje gwa Kazambi gye yali addukidde n'ennyonyi ze yalinanga empitirivu ennyo ne batabani be abeeyitanga ab'ekitalo nga batemula abantu nga bweyogera ku gavumenti bakutemula emisana obutabani bwa Gaddafi bonna nga bumaze okudduka ne bakazi be nga badduse yalinga atambula n'obuwala Gaddafi yalinanga obuwala nga bwe bumukuuma nga bakugamba obwo obuwala obukuuma Gaddafi busimwe bwe kabakaze kasobola n'okujjamu omutima nga kakozesa n'engalo obuwala obwali bukuuma Gaddafi ab'ekyalo ne babugabana ne babuwasa Gaddafi agenda otuuka ku ssaawa ey'oluvannyuma ne babuuza nti yegwe commander in chief because when you are commander in chief you are supposed to behave responsibly botemula era baba balina okujja okutemula botemula family z'abanno it is just a matter of time nawe family obaginoonya ne bagitemula kati mutera okuddukira e Bulaaya era e Bulaaya bakuyiggayo ne bagamba komawo wano honorable kankutwale mu nsonga ez'ebyobufuzi kati gondase ondese General Kalekyezi Kayihura atakulabye era tumusaba mwami Kayihura akulabye kasitaba muza agenda kunoonya nze sikwetaaga mwatujoge ewaffe gye mwalwanira sikwetaaga sagala nakulabako basajjamu mwatujoge ewaffe mukomye okweddiza waffe nakwegabanya buli kimu ensonga z'ebyobufuzi esebo opposition kali ekyewunyiza omusajja oyo yasoma amateeka omulaba oyo yasoma amateeka sebo oyo omusajja ogwola era ojja mulaba oluusi nga ali ne mu kooti nga yambalaga n'ebirala kankutwale mu nsonga z'ebyobufuzi sebo nga General Kalekyezi Kayihura afuuse lawyer once a lawyer always one is a lawyer naye nga ze mu kooti kuwolereza ani gavumenti kati oyina ekigere mu nuupu ekigere ekirala kiri mu nkumbi era wiiki ewedde wegwereddeko ng'ebbugumu ly'amaanyi mu nuupu nga muvubye ogw'ennyanja ogunene ye honorable Paul Muliro yaliko mbaka muno mu parliament kisanja kiri gwe wawaguza n'okomawo Paul Muliro ebintu byamutambira bulungi n'atadda naye n'abeera nga yali ajjidde ku kaadi ya anti obadde kya Gregory Mugisha Muntu Alliance of National Transformation Mugisha Muntu ekitiibwa ranka y'ogimuwa yadde retired General Gregory Mugisha Muntu kakati Paul Muliro twagenza okulaba nga ayingidde asaze eddiiro nadda mu kibiina kya National Unity Platform where you don't subscribe to National Unity Platform but you believe in their cause and strategies. Okay, oli musajja wa nkumbi ekutambulira ku mugongo wadde ng'enkumbi yaggukira ewalala n'ebirala ebyagenda maaso. Paul Muliro yazze mu kibiina enkumbi myufu Paul Muliro yaggukidde mu kibiina kya National Unity Platform ne wabeerawo okusagambiza kwa amaanyi nnyo naye nenzijukirako nti Jimerwanga bwe yagambye nti kakati yeekulubeeseza ku MK ne Kagabo mwabawerekereza ebigambo mwabawerekereza ebigambo bingi ddala. Paul Muliro okuva mu opposition adda mu opposition ate nekirabibwanga kyo kyamaanyi nnyo kati Kagabo ne honorable Kagabo ne honorable Jimerwanga teri abavunaana abantu bayingira ebyobufuzi nga balina ebigendererwa era mwandi bawanye nabo President Robert Kyagulanyi atugamba nga ebiro ebyokwebereramu kati gwe bwe ebiseera nga byakwebereramu nga President Robert Kyagulanyi atugamba n'otebereramu teri akunenya after all who's Kagabo who's Jimerwanga well tusobola okubanga bafuna tickets naye nze ndi musajja mulimi nekkiririzaamu nti olisobola okulima kasooli si buli mpeke gy'osimba nti emera ate si buli kasooli ateekako nti abeerako empeke ffe tukkiriza waloze bayita nze nasoma byanfuna Makerere University nasulanga Mitchell Hall era navayo 2007 naye nze bwe nali nsoma ewaffe mu ebyenfuna e Makerere
n'ebirala byengenda nenyongerako Harvard bansomesa waliwo gye bayita nomolosi, abnomolosi ne supernomolosi. Kati okugenda ku Honorable Kagabo, Honorable Jimmy Lwanga nomolosi tewali wasobola kudda eri neyeziribanga nosanga nti abanumpu bayuziza amasaati gaabwe ebigere babisiita kubanga Kagabo agenze, Honorable Kagabo oba Honorable Jimmy Lwanga. Politics is a free entry and exit. Era President Robert Kyagulanyi were yajja nga atandika programu y'ekisinde kino ekya People Power, abantu bangi tebamukiririzaamu olubereberye. Waliwo gurupu ezaalindanga gye bayita Wave. N'ababaka ba Parliament be mulaba abasinga abaakomawo tebamukiririzaamu ngazze. Bagamba afe tulinda Wave, bajja luvannyuma nnyo nga balaba nti kigenda kubalya. Ne bafuuka nnyo nga boolaba waliwo abasajja abasiraamu ko oluvannyuma ennyo nga tebazaalibwa nga basiraamu. Baba batabu nnyo bayinza okusalako obulago ku lw'obusiraamu. N'omukatuliki afuuka omukatuliki mu bukulu abawa tabu nnyo ayinza okukubira ne mu kereziya ngo olira kyogera. Kakati weevu ya MK naye erabibwanga weevu ya MK yabadikula abanyome Kyagulanyi nga ajja weevu ya MK yadikula Bakagabo bagirabe mangu ne Jimmy Lwanga. Kakati tetuganye kubanga waliwo omuntu atayawula wakati w'omwezi ne kibunoomu. Kibunoomu temporary naye olumu agenda n'ayaka n'akuba sparks n'ogamba omwezi gwaka osanga ekitanga baga kibunoomu yayisewo. Kati eno MK movement kibunoomu, it can only excite excited people. If you are politically excited, you can be taken by MK movement. And no, it's exactly what you're saying about those who wanted to join People Power. Have you ever seen a serving officer practicing politics? A serving military officer practicing partisan politics? Have you ever seen it anywhere? MK Mugendo. No, I'm just asking you. Don't be fooled. Nga Museveni bwe yajja ne babafuuli nga mutuze okutereeza ssente mu exchange, okukyusa ssente okuziteekamu ekinyusi. Mu biseera by'okukyusa ssente yalinanga miliyoni nga bamuwa kasanvu. Naye abaaliwe balina ssente ebiseera ebyo abajega nga tebamubuuza nti balance omuteekawa. Kakati abo boolaba that one is an excited member. Olumu ayagala nakwata ku mukono gwa muhoozi awulire oba akusitula jimu waliwo kyoyita amasanyalaze, waliwo ne baita otusanyalaze. Kati ayinza okugenda naye ffe tetubanenyaabo. Era they have never been part of our discussion, especially nga tulina ebizibu bingi ebiruma bannayuganda. Ebizibu bingi biruma bannayuganda. Jadde obadde owulira mukaaku nga asiikuula enfuufu ye ng'asiikuula enfuufu ne tumugamba please ebizibu bingi ebiruma bannayuganda. Nze njagala Kibiranga ngambe nti mwe ng'ababaka ba Palamenti tukoze tutya ku makuba amabi countrywide, tukoze tutya okulaba nga abantu bafuna amasanyalaze, gavumenti yaweera amanda ne tufunye alternatives. Mwe nga Luttamaguzi ababaka ba Palamenti tukoze tutya okulaba nga muteesa ku security okubanga eterera, tukoze tutya okulaba nga tulwanyisa obwavu mu ggwanga, tukoze tutya nga abantu tebagobwa ku ttaka, tukoze tutya okulaba nga abantu tebagobwa ku nnyanja, tukoze tutya okulaba nga it's not a blame game nti tublaminga gavumenti ate ne gavumenti ne tublaminga olw'obwavu buliwo. Ffe tukoze tutya nti ffe tuplayinga omulimu gwaffe ng'ababaka ba Palamenti ne gavumenti eyeplayinga omulimu gwayo. Kati nze oli mwami Museveni ali agamba Luttamaguzi bamukwata ayogera ku PDM nemuka no nze eriiso lyo gwe wakubadde saakulonda wanyakula bunyaku z'entebe naye omubaka wa Palamenti omuwa ekitiibwa. Gavumenti efugibwa amasiga asatu. Nze siriala DC nti nalondebwa mwami Museveni nti I was appointed, I'm elected. Era teriyo ya contestinga mu kooti nti no omusajja yabbya akalulu. Naye bwe mba nga nyimiridde ng'omubaka wa Palamenti ne gamba nti ddala kye tulimu kyakulwanyisa bwavu. Why can't you listen to my idea? Nze nagamba aba NRM nti we cease to be opposition and NRM nga tuyingidde Palamenti. Bwe tuyingira Palamenti Munnayuganda eyatuwagira n'atatuwagira bonna twagala okulaba nga tuba empawalinga. Nze ku kyalo kyewange nensanga mbono wakuba we NRM abeere mwavu. I feel bad. As much as you are NRM, you are entitled to all good things any citizen can get. So, as much as you are in opposition, you are entitled in all good things. Era kyovola bantu bwa Museveni twamugamba yaleetawo bino nga bakuwa omulimu basooka kubuuza what is your tribe, what is your religion. Sebo be babuuza nga bakuwa omulimu. Nembuuza if I am Ugandan, why do you ask my tribe?
kubanga any citizen of Uganda is entitled kakati bwotunulya abana abavubuka abagende wa Mwami Museveni olw'obukunkumuka olw'excitement parliament mututegeeza ekigambo numerical strength nti obungi singa muwane numbers kakati opposition buli bwe mukutukako abamu numerical strength yammwe enafuwa kakati bwe enafuwa eddoboozi lyammwe okulwanirira biri byogambye okugoba ku nnyanja ettaka n'ebirala na eddoboozi lye baterinafuwa kakati munnange njagala kukubuulirako olumu oyinza okugatta obugabi 100 obugabi 100 obugabi bwesibatantrop kale kaŋŋambe zebbula entulege kaŋŋambe entulege akaweewo ko sijja kale n'ogatta entulege 10 n'oleeta n'empologoma emu ku byolaba kiki ekirina threat ku kinakyo empologoma emu ne zebbula 10 empologoma nnene kati bano tubalabanga obuweewoweewo bw'obusanga mu paaka they also survive abagenda but if I find lions ne bangamba lions zikoze ganga ne bakubadde nange nyinza okuba lion ngamba what is the ganga about kati kankubuuze kimu kawjaja kubuuza kimu empologoma bwe ziba zigenda okulya ekyemisana ne zituula n'embuzi empologoma ne zituula n'embuzi mu bwakabaka bw'ebisolo ne zitiisa ku bwakabaka bw'ebisolo Animal Kingdom surviving etya ng'empologoma zitudde n'embuzi zitudde n'akaweewo ka kibirango bwe zimala ne zigamba nti bannange tumaze okuteesa naye buli omu twagala alye ku kyemisana kati ne mukuba mu ngalo kombe bwe bagenda okutandikira gwe kati olowooza layani ebeena eri amayinja buno bote bugenda kulya layani naye bw'olaba layani ekuba mu ngalo nga nabula obukuba mu ngalo nga tebumanyi nti bwe bagenda okulya kati buno tubalabanga obuweewoweewo obutudde ne layani ziteesa byazo birala nnyo bano tebabangalangako walabye ono buchamani ng'akaaba akuba omulanga agamba yo excellence Kyagulanyi Saamanya oli munne yali mukwano nkugambye nga omwami Buchamani agamba his excellence Kyagulanyi I want to return era nagamba his excellence Kyagulanyi I want to look for your excellence oyo mubaleke bakomewo abo bagenda olw'okulya naye bagenza okulaba nti bali mu kirala kati nalabye noono omusajja bwe bakubira ewaffe ka muntu majambere ninga akaaba ayagala kujja kulaba president Obacha ne tubagamba nti these people have their own agenda li totally different nga boolaba Mwami Museveni bwayita ba minister Mwami Museveni byateesa ne ba minister si byakola. So what does Paul Muliro he has his own inner circle bebateesa ndikakati tuteeseza eggwanga lino kino ne bwe tukikole bwe tuti bano ba minister bajja wali yigwe kubanga after all tell minister asobola questioninga Museveni ku kyayagala abatunuulira wali n'abalengeza nabo ne babeera wali olw'obufuufufu n'okulya nobuga you can even eat fetuna ne betugamba nti naye okuswaza eyo gwano mu Buganda olabawo minister alina ekifo eky'amaanyi mu Buganda mpawo minister omuganda gwomanya n'ekifo eky'amaanyi Mukyala Judith n'abakuba ogufu gwalina gwa lands housing and urban development nalaba nankabirwa naye nagamba nankabirwa ija nti kyogambye kati gwe soma hierarchy olabe minister y'amasanyalaze gyegweyo by'ettaka ng'ova ku president vice president ba prime minister bani bonna abaddirirawo olabawo omuntu anaava mu Buganda olabawo omuntu ava mu Buganda kwaira ke president vice president prime minister bani olabawo omuntu ane ekifo ekiva ava mu Buganda but don't we exist and we are very strong era twagala Museveni tebo batolina gwo wadde wano we don't care ne bwebukeera ku machango olonze cabinet yo nga tewali watu chikira azironga zimuva ku ttaka lyaffe wano lyemwegabira tetumanya asalawo kyo yatasobola de kuyita basirikale batano nti mujje wano mujemba buulire kati kankubuulireko sebo uliriza kigambo kyagalina kunywa ku mazzi ng'ogenda okunywa amazzi tetugaana abavubuka bano kugenda as they go as they will come back so mukyabeetaaga bano nedda bano balinga bino ebiwuka ebirabange ng'omwezi gwase bimala gapaaluuka kigenda okwekanga ekiwuka ky'enakaseke kiri Masaka naye nga kipaaluuse lwa mwezi kwaka at 9 we're going to take a very short break ebigambo bya Honorable Luttamaguzi bingi ddala tebikoma naye tugenda kudda bwe tudda Honorable Luttamaguzi ngenda muwa ekyanya
agenda tusunsulira FDC tulabe agenda tusunsulira FDC ngenda kudda honorable ngenda kudda omuzindalo gugwo nze ne bwe nasalawo n'ensiriko obusirisi n'okuba Vincent Senior naye nkulamusizaako n'abalala mwenna n'abayizi abamuteesa Royal University bali wali bakulabira ddala bagamba nti akadde kano buli we katuuka baba bakuteekako nnyo basome bakobere basome aye baana musome ebigenda bano muteesa Royal anti nkuba lusoga kati muteesa Royal teriyo basoga kati n'ababusoga University nabo batu abaana ababusoga University mbenda ino aba muteesa Royal namwe mbagala nnyo musome tewali kirungi nga kusoma ate bwe mala okusoma naye yamunyiikire n'emirimu gy'emikono nga mumaze okusoma ono wetuwunzikidde nga tetunabagenda kuwumulamu tubadde tumaliriza ensonga eyabasala eddiiro naye Paul Muliro mumwaniriza nnyo nze neewuunya Paul Muliro takyali mubaka wa Parliament ne mumulabanga ayina amaanyi galeese nnyo bano ababiri aba bavuddeko ate nga they are active members of Parliament ate bo temubalaba n'amaanyi kati Bible eyogera ku bayita ba prodigal sons oba prodigal children omuvubuka omwe waka yagamba taata we tono yali abuza ati lwaki tumusalira ente tumwaniriza ng'ate yagerunaga nti ono mwana waffe part of us so tekitugaana kumwaniriza mu politics buli omu alina impact gyagattako ensonga lwaki nze ntera nnyo mu President Robert Kyagulanyi nti omuntu yenna ajja mu Nuupu welcome them ava mu Nuupu mumuleka agende naye bwakomawo mumwanirize those are prodigal children kakati olwaleero Honorable Muliro is one of the good people betubadde nabo mu Parliament nali naye mu Parliament ye10 enewedde muteesa mulungi just lwakuba nti laakejja abantu bebagamba nti bakuwaddeko kye bakuwadde ogende naye bwebaba bateebi mubalira ku bantu tiimu besobola okulirayingako naddala mu kaseera so mu biro bino we have so many prodigal children there are many children who had gone away kati nga bolabye ono Buchaman afaanana n'oli Bible gwe twogerako yasaba ebibi agenda abirye kati atuukeyo alya n'embizzi bamwe emmere y'embizzi n'agamba akanze wa taata Bobi Wine twesalirangako okyokulya ebigambo ebirungi byonna obugambo buwoomeekerevu buno bw'oyogera ng'oyaniriza Paul Muliro singa yabadde yagenze mu NRM wandibadde era obugambo buno bulungi obumuwerekereza n'omwagaliza ebirungi era n'abe NRM n'obayozaayoza kati gweraba naawe tomenya ofaanana ng'abuuza faaza ti ebigambo byogerera omukirisitu ng'aze mu ekereziya era byomwogerera ebirungi ng'agenze wa setaani faaza akwanedda ewa sitaani eriyo kukaaba miranga simwogerera birungi eyo ng'agenze tumukolimira genda mubikole naye nze kyengamba President Robert Kyagulanyi ababadde abantu baffe ne bagenda olw'okulya ne bakoma please welcome them nabana abajja there are so many people ababuzaabuzibwa era nga bwe nkugambye nti one of our prodigal children of Nuupu is Buchaman yasaba ebibye n'atunuulira okulya kwe nagaka ngende eno tulye n'abasajja tumuga nti abasajja bogenze nabo abalunda malungu tebalina mutima mulungi bajja kuliisa n'embizzi kati agenze okulaba bamuteera wali n'embizzi enzaabwe n'akaaba n'agamba nti we nali ewa taata eri mu ghetto twalinga twebegerako kati tumugamba please welcome back n'abalala bonna kati kino ne Honorable Muliro is a good person personally muteesa mulungi is educated tabuukabuuka politics abeeranga timu za mupiira woziraba the other day omusajja bamuyita Haaland yalina tiimu ye gye yali asambira eyo n'agamba nti anjagala kusambirako Man City ne bajja ne batwala ebikupo 3 just like neero baba ni tiimu gyali tebasobola muvuma this time ono abadde Messi kati muhimu mupiira oweze emyaka 3 batandika kuyita muzeeyi oba okaddiye kati yavudde yagenze mu Amerika they welcomed him so kakati ffe kye tutunuulya contribution bw'oba toli ku side y'abali because there are two sides in the country now waliwo side y'abanyampi be bali mu kugabana eggwanga n'eyaffe bali mu kunyigirizibwa ba anti banyampi lulimi olwange bayita ababeera ku side y'abanyampi babi nnyo ne bwaba mwana mutonga mutabani wa munyampi era omulaba noga oyo mutabani wa munyampi mu mabalo balaba bawanika ebigere mu bbanga mukuo bavuga emmotoka nga bwe baagala
mutabani w'omunyampi buli walowooza alowooza kubba kutta kutemula kubanga ebirowoozo by'abanyampi ebisooka mu bulamu bwabwe kubba kutta kutemula ne bwatuula naawe nga talaba kyanabba nga akyaddeewo waakiri agenda nevvu ly'ekyoto ky'omukaveera naga nti mbadde siraba kyakubba neŋŋenda nevvu kakati bwe tulaba abantu nga honorable Paulo Mwiru n'abala nze ndi very simple ewaffe mu politics wange Mr. Kibirango nze mune n'abeenaalemwe wange wakambaniriza nze nkutunuulira bwe nti neŋŋamba kubanga ne Bible yetugamba let them come as they are waliwo abali mu enaalemu nga baliyo mu busibe baba wa kitisaati nolwa omusajja omukulu takyalina nakyakwambala bamwa kitisaati ekiriko omutwe gwa pulezidenti n'atambula nakyo abala baliyo mu busibe kuba babba wakugamba nti bw'ofuluma wano nga wabba tukunyiga kakati nze sisobola kuddaawo nempala n'omu that's a prodigal son of no you are welcome you son our son you are welcome you went to have been eating with the pigs now see how you are at your level nga abasajja bakutadde ku bisaniya byambizi wali bakutadde kati okomyewo era nsaba pulezidenti akweriwe kubanga there shouldn't be conditions ekya pigs nzego wandibaddewo saasira gwoli musiramu sorry gwoli musiramu kati sebo uliriza ate namwe abasira nze sebo jjajja wange musiramu hagise kiti ebukoto musiramu jjajja musiramu fe waffe tulina amadiini gonna naye muleke nga n'okwekwasa kwegamba bugambi nti embizi kibi naye fe gye tuyita nabali abakulabye endowooza babadde tebakyagadde are you about to receive other people from FDC? nze mwandaba nze nakere nkya nentola shahadu nimbagamba nti nze mukaludaya wa DP naye shahadu njitodde nti president Robert Kyagulanyi president wange abamu ne banvuma ne banjaguliriza sebo mukama wange golooza alina esabo lye wakatasembera mu ekereziya ukugamba bugamba kagadi oba mu kanisa kubanga ye faza akulabira mu kereziya ne bishop akulabira mu kanisa ye tajja kuddawo okukebera nti kiki ekiri ewuwo kakati nange ndi mu Kristo wano nzija nensembera naye faza tasobola kujja wange nakebera nti ono Luttamaguzi kati nze nina jjajja wange alina abalongo abalongo bamanyi fe webazaala abalongo waliwo ebyekiganda ebibakolebwako ebyekigali kati nze ngende wa jjajja wange omukyala ngamba abalongo tobawadde sente ndi musajja munaddiini nonze sebo ntya Katonda si ddiini butiini naye ntya Katonda kuba nkima bino byansi neze kisobola jjajje era newakubadde nsaba abalongo mbamanyi we bali naturally era nkwata sente nenteeka jjajja wangambye nti nziteekewo mpa abalongo ekyo kinzijako okuba nti nze Luttamaguzi Honorable Luttamaguzi onakola gye wabadde wonna gye wabadde oli n'olaba ebyabadde bigenda maaso mu kibiina kya FDC enkambi emu ng'eriko ensambya sharing hall enkambi endala ng'eri Najjanankumbi enkambi endala yabadde ewantu we tutamanyi kubanga olunaku lwajjo tetwalabyeko ssenkagale w'ekibiina kya FDC Power Patrick Muliro tetwamulabyeko we yabadde naye ne ssaabawandiisi w'ekibiina mwami Nandala Mafabi tetwamulabyeko we yabadde naye alina obubaka obwedda bwasindika mu ngeri y'enjawulo ebyalabise mu FDC birina okubanga byakuwaawaza amatu naawe oba si kyonga bulijjo biraba ebyo bye birina okubaawo the days are not normal nebyenzujukiza omukulembeze yagamba nti waliwo omwaka wegunaatuukira nga opposition ate kati eriwa yavuddewo golooza asinga Museveni asiba abaana ba Nuupu wano waliwo opposition za mirundi 3 zenaakalabako nenekakasa esooka Nuupu president waayo yajja akola mugagga bamuwadde buli kimu n'emmotoka ze ne baziwamba ndowooza oziraba emmotoka za president Robert Kyagulanyi baziwamba ziri ku police stations n'abaana obalaba bali makomera n'abalaba battibwa ye opposition esooka gye n'akakakasa eyokubiri ye ADF giwandiike nayo onnemeseza n'okuwandika ADF kino ompalirizo kiwandiika wano ne bakuwulira nti ne bwobeera ku booda y'ekaseese ne bagamba nti we ADF wakiri kitwala abasirikale 5,000 kunoonyaayo oba opposition waki abo benkugambye abo bonna bayise mu ttanuulu pulezidenti wa Nuupu Kyagulanyi baali bamuttidde oyagala kurelatinga nkyakulaga
ncha opposition endala gye nakalaba mu Uganda eyokusatu yakoni honorable ompandisizza mu katabo kange ebintu bye mbadde saakedde kusuubira kuwandiikamu kakati kwabo bonna olina gwolaba alinako akakwate ne Museveni era abo kwabo ne bwe bakeera enkya nga abo abaagaliza kubatta abo bonna boolaba baagaliza kufa babalowooza kubatta kubateeka mu makomera oba kubateekako bisango ezo gurupu nze nkugambye wa DP gwe twebuuza nti lwaki omusajja wa DP abo balisaaba opposition enkumbi okumenyera ati kati nze nkugambye nti nkugambye opposition nze nakalaba mu Uganda nze Luttamaguzi nkugambye nupu ADF ne koni baagala nkyukakyuka sibino nti nti badde wali begere era Kyagulanyi wagamba nti ngenze eno gwe nawe n'ogamba nti ogenze eri amajje ge bamuteekera lwaki nkugambye abo anti kyembadde nkwako ADF kye yakutuukirirako n'agamba nti ayagala nkyukakyuka anti gwe ADF balwanira ki kugwe ngasoma amawulire atlisi muna mawulire oteeka okuba oli informed ADF alwanira ki alwanira kujja kuteeka ano kerezia mizikiti olowooza alwanira ki alwanirira kujja kuweero si wano they want change nze byendaba gavumenti egamba baagala kugigoba mu buyinza so where is FDC kakati anti nkyakula bano bonna boogedde tebalina babaka mu ADF teyinayo babaka kyenkugambye nti abo bopozinga era tojja kubasanga wali nti beeyuzizza obulere kati bano bannaffe beeyuzizza bavudde mu bulere wabula bakunamye bali bwereere nabalabye nga bonna buli omu alaga obwerere bwe neŋamba lengera bonna nga beeyuzizza waliwo okweyuza n'osigaza obulere ng'okyekwesa obwerere bwo naye kasita obulere nabwo buyulika oba osigadde bwerere Bazeruganda mwasigadde bwerere kubanga obabuuza kiki ekibatta essaawa zino ne chairman Nobert Mao nalabye bamwogerako Nobert Mao yagenda naye teyagenda na bizibu bya ggwanga he went himself alone era eri aliyo ku lulwengo omuntu yagenda ebizibu by'eggwanga tebyaggwawo kati okulaba bano besijja bakulu abo nga beeyuza muzayo sente za Museveni ddayo musobola okikola mu kyamu era wencreditinga Kano Kiza Besigye think is a Kano tebamukuzanga retired Kano Kiza Besigye I credit you Besigye no yabeeranga n'olutalo lw'emunda lwafubutukiranga efe nga tuzimanya nga bannabyafuzi nti waliwo olutalo mu FDC naye nga Besigye ng'akyali ni charge nga tosobola kulaba bano banjuza buziina bwabwe because Besigye knew what to do but these people they are senior people in the party they know what ebiro byesi byakweyuza ebiro byakulaba twejjija tutye eggwanga lyaffe oba otudde nsambya oba otudde najja nankubi fe agenda ya change we don't care mulwanira bifo fe tubawe ebyaffe kubanga kwabo wabeerawo mubaka parliament agenze mu ekifo kyange kyendimu ekya vice person wa committee agira akwasiganyiza akoloza babula bikolwa nti tebalina bye bakola anti kyenkugambye bw'oba ono olina ebikolwa temulwana kati okulwana it's unnecessary we need all of people on front line we need all of people we are supposed to face a common enemy don't create an enmity within yourselves kubanga agali awamu egaluma ennyama naye ezengero tuzigerera bategeera kubanga amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama naye walabye honorable Semujunganda mukwano gwo nnyo ng'ategeeza nti bagezezzaako okulaba nga batuula munda beetereeze sinakindi ng'agamba nti n'okulonda kwabadde tekwetaagisa kuno kwe baagala kubeerewo nga tekwetaagisa nga tebannaba kwetereeza munda kuliko ogambye nti bandibadde batuula kakitegeeza nti si bonna nti bali batyo waliwo abakkiririza mu kyoyagala gwe nti basooke beetereeze munda ab'ensambya kyebabadde bagamba nti naye ab'ennajja nankumbi abatazze bo be balemesezza kakati oba onalebo Semujju ayogera bigambo bifaanana bitya oba bifaanana bitya ekikulu baweebuuse bayiseewo bafuumuuse ne bayitawo ku kitebe ky'ennajja nankumbi ne batuuka nsambya nze Semujju ne bwayogera ebigambo ebifaanana bitya I respect him because njagala omubaka wa parliament nga teyeeyisa nga ordinary man balina okutuula munda nga Besigye we yatuula gwelooza Besigye nga akulembera FDC tewaaliwo bizibu
but could we come out ne bateka factions kubanga kugambe ti agali awamu nga mannyo amalibu ne boogagatta. Unity is strength. Kati gwe ne bodde eno n'olaga because in politics there is no holiness. Tewali mutukuvu mu byobufuzi byaffe. Era kyova olaba fe ababaka ba palamenti tugamba nti gavumenti esaasaanya nnyo naye wali olabayo omubaka wa palamenti agamba nti olwokuba gavumenti esaasaanya nnyo nze Luttamaguzi bansaleko ku musaala gwange. Njagala ompeeyo omubaka gwe kikugamba bugambi gwe nze ndi open nze ndi fama ne bwesiba mu palamenti ndi aya mwe fama. Njagala ndabeyo omubaka mwoyo gwa ggwanga agamba nti olwokuba gavumenti eno yejalabya nnyo nange omusaala gwange bagunsaleko yawandiise mu buwandiike. Ompeeyo omubaka nti bali batuwe emmotoka za palamenti eyazigaana nti esente z'emmotoka olwokuba nnumirirwa nnyo bannange zizino nzizizaayo. Kakati bwe tukimanya nti there is no holiness in politics ne tugamba kati tukulembeze eggwanga. Abo singa babadde balwanira nguudo mu bitundu byabwe nga balwanira amasannyalaze nga balwana omusolo omuyitirivu ennyo nga balwanira abaana abali mu makomera mu 7 baasiba enkya n'eggulo n'abamu ne battibwa, I would stand by them nemba salute. Neze munejja kunsonywa nze politics wa bulingi okimwetaaga oba okwefuula mbu ono alya ssente za Museveni ono talya. Bw'otegeera nti oli alya look for better way gye musobola omwaizoletinga. Nze wandabako nga nvuma mawo nze lumu baleeta mawe waffe nga yesimbye okuba president emabegako eri endowooza ali oba 216 oba yali 216 by then najja ewaffe Nakaseke nenyimirira naye ng'abantu bagamba babakyoli batutta. Mawe yakiwandiika akirina Nobert Mawe alaba nnyo n'oluganda lulya ewaffe Nakaseke Mawe ng'aze okusaba obwa president ne bagamba abakyoli batutta abo tetubeetaaga. Nenyimirira nga nesimbye okubaka bwa parliament ne bagamba de bakyoli there is no tribe that kills people, it is individuals who kill. Nze olwaliro sisobola genda n'ennumba eno Abanyankole Museveni gyagamba gyava nti Abanyankole be batutta. No, n'Abanyankole waliyo abaavu n'Abanyankole babatta. Wewali okitegeddeko ekyo omuntu abanzisa I look at you as an individual. Kakati nkugambye nti mugundi mu FDC tewaliwo yefuula mutukuvu nnyo kwekana paapa. Ebizibu byonna bye bayitamu ne mu DP ebiyiseemu DP yagende wa Museveni kituufu bagitunda ne UPC naye gwe walabyeko abeeri Elango nga bagamba nti akena katukusambe mu sitenseni kubanga wakoze endagaano ne Museveni. They know we are individuals. Waliwo ba individuals abakola ne government. Nze ndi mu opposition nemanyi bannanga aba opposition Museveni bayamba bangi nga tebe bajje wamwe bakubakerere bambi mwe n'abatamanyi bigenda mu maaso ne mubeeraawo nga mu followinga. Neze kyentunulya yes ogenze Museveni akwadde sente that is your luck. Nze omu ku Museveni babaka basinga okubira ennyo nenze namugamba nti nze okungula ndi self made kuba sina byendya nnyo bingi sooka otukolere bye twetaaga ng'eggwanga ojja kuba ombuzi. Nze nga bakanonda baali balowooza nze omu ku babaka bagenda okulosinga okuyingira wa Museveni. Era ne bwenjagala obwa minisita Museveni abumpa ne bwenjagala obwa minisita kuba babunsuubiza naye mabegako awo w'ekitiibwa Nobert Mawe nga akulosinze waliwo ekibinja ky'abanene nnyo abagundivu mu ggwanga. Museveni yatusuubiza ekifo kyaffe tokigaana. Nesooka ne mbatunuulira bwe nti ne bagamba nti ze enjawulo yange naabo I always get contented ne bwe mba sirina. Naye mmwe okulowooza nti no nti mujja kudda nga omwanika obuziina bwammwe mu confusing a population. Some of you are good people, you are materialistically good. We need you in the building of our country. We don't care whether some people eat with Museveni after all. Botunuli abo bokasi be balya. Tulina n'abalala bangi abalya naye nga bonna basirise wali eri. Nga waayo n'oyogerayo ki nti owaaye tetujja kwogera omusajja yinza okutunyiga ekiro oba emisana. Nobaga nti nedda tukkiriza there are problems in FDC. But this is not the right time okuva eri okwanjala obuziina bwamwe. How did Dr. retired Kano Kizza Besigye manage to handle such problems secretly? Not exposing mwe bye mukola budde buno. Nze nsuubira nti ababataddewo effujjero be bakolera Museveni. Effujjero lyenda babatte beerangira bakolera Museveni kubanga bw'oba tokolera Museveni mu budde buno twetaaga unity. Era njagala kusaba President Robert Kyagulanyi abantu abo abamu bakusinga emyaka bakusinga experience y'ebyobufuzi bangi
but I want to salute you the way you handle problems in kino si kyekiseera ekyokuteekawo factions. This is a time we twalibadde tugamba ne tukola united front, kubanga abali aside nakugambye nti katulinayo side B, tulinayo side z'abanyampi ne side zaffe abali anti banyampi. But Besigye started the United the banyampi are finishing us, and for you are busy battling and tearing each other. United Forces of Change, Besigye yagitandika era nebeeramu ne cabinet number. What happened to it? Kakati waliwo ekitakwata ne waliwo luyimbo, waliwo ayimba oluyimba ne lutakwatayo naye teguba musango, ye yayimbye hiti yagana. Waliwo omukyalo omu yayimba nga akayimba namusanganga nnyo, waliwo radio station yemujemberamu akayimba ke nga kanyumira nnyo, naye nebuuza lwaki akayimba k'omukyalo ono kanyumira nnyo. Kayayimba nga simanyi bakayitanga ayi ayi obuyimbayimba obwo kati naye gwe olabika tobeera nnyo mu bya nnyimba ezo za Kiganda, mwagala nnyo ennyimba z'ekizungu ezo. Naye nze kyensaba mu FDC, it is not too late okusoma ebiro. Mwandibadde ng'engalo zibasiiwa kwaniriza FDC tekinsanyusa nga neiba wange tali happy. I am not happy, I can't get excited. Era nze kyova olaba ndi munnabyafuzi obw'enjawulo ne bwensanga ow'NRM ng'anyigirizibwa muyamba. Waliwo kirabyeko ku muntu yenna wabayise bagante bagenderi bagenze wa stani anti nkugambye nti I know some people join the Banyampi group because they don't know what the Banyampi are thinking about our country. The Banyampi are always thinking about killing, kidnapping and looting. The three pillars of the Banyampi: kutta, kubba, kuwamba. The pillars. Kakati bwensango omuntu ow'eside yaffe ngati ne yeyisango omunyampi nchoka nengamba tina ye my friend, why were you bringing the nyampism things on our side? Oli musajja mukatuliki. Yes. FDC jiwe nga tukomekereza jiwe sala ey'omwanguka. Waliwo abateetaaga kusabira. Waliwo abateetaagira kusabira. Kati sebo nze nsoma Bible. Mukama waffe Yesu waliwo abolugezigezi nga ggwe abaamulabanga ali ku musalaba nga bakaaba. Nga bakaaba. Yesu omwana wa Katonda n'abagamba nti Yerusalemu nga temunnaba kunkaabirira musooke mwekaabire mwezabire ne family zammwe. Kakati gwe nga tonnakaabira FDC, do you think every Ugandan is safe? There is no Ugandan who is safe as long as these people are in charge of our country. Oyinza okutunula FDC awo nga beeyuza, but you also you are not safe. We have so many people are being killed on daily basis. Honorable Luttamaguzi njagala muta people kidnapped yatandisenga omusolo omuyitirivu oguyitiridde ku bantu baffe bagala pise kati mwabavubuka abato mwali baddenga mufuna ebintu kemaliriza nako mwali baddenga mufuna ebintu. President Museveni agamba nti gundi egenda kugaggawaza abantu PDM n'agiteekawo ne tumuwagira, nze yadde yagamba mu bansibe nali njigira ne tumuwa ssente gwe ne muwanga kivumbi ate ne mudde eri ne mutandika nze sigiwakanya era namugamba nze mu bakulembeze ababulingi sibeera nze waliwo ebintu byesikanya ne bannanga opposition. Yes, nze waliwo ebintu byesikanya ne bannanga opposition. Nze nagamba opposition nze sikanya na muntu wa opposition akaabanga takola. Ne bwe tubanga tuze mu buyinza, President Robert Kyagulanyi nga yaze mu buyinza enembeera ey'okwekubagiza tejja kukola. Ebe gavumenti weri oba teriwo kola ekyo kibi sebo. Olabayo mbulirayo aba opposition abakwiriza abantu okukola ng'ogyeko Luttamaguzi. Wano kuganga mu kabuli ku makya tuteekera. Era nemba matiza uliriza kyensembyo nemba matiza nti Museveni gwe mulabako ekiseera kye kijja kutuuka agende, it is just a matter of time, temulwanagana naye necha n'ebirala. Ne bano be mulaba mu kibuga abeefuula omusoga abayita ababedde n'omubedde n'emmotoka bamugulira nzigulire, omubedde obugagga bwonna bubwe, omubedde buli kimu bataddemu oluseke, omubedde balowooza eggwanga lyonna lyabwe, omubedde balowooza ssente zonna eziri mu banka zaabwe, buli kimu kirina tayimu yaakyo. Ensonga lwaki olaba nze bwe mbeera ewaffe Nakaseke, nze nagamba abaffe ewaffe Nakaseke nti oba mubanjiza abasajja bano emyaka 4 nga tebabawadde, ffe tuliko ekikyamu abava Nakaseke ne Luweero. Sebo kamalirize